TYJ Rabbit Farm abakugu mu kulunda obumyu. Asaba Charlse mukugu mu kulunda obumyu tusangibwa wano e Makindye. Olwaleero tugenda kuyiga ku bumyu. Obumyu lwaki omuntu wandyagadde okutuula owulirize oyige ku bumyu kubanga abantu abasinga buli omu agamba obumyu kyangu nnyo twabulundako nedda enenunda kati ya mulembe. Twavaawo wali bwe twabulundiranga mu ttaka ne busima ebinnya kakati tulunda obumyu bwa business. Project katugiyite empya mu Uganda. Yesu wadde eruddemu naye abantu abamu tebagimanyi. Kati oyo yenna ayagala okutandika okulunda obumyu toyingira buyingizi project y'okulunda obumyu nga totegedde bino wammanga. Tuula funa peeni owulirize. TYJ Rabbit Farm e Makindye. In fact obumyu okujja mu Uganda ng'oggyeko obumyu bwa loko bwe mwali mumanyi buno bwe mulwalundanga nga muzanya kati obumyu buno bwa business nze omu Asaba Charlse eyatandika obumyu buno mu Uganda kubanga nkuze emyaka gyonna gye mbadde najjo mu Uganda nga sirabangako omuntu alunda bumyu bwa business naye nali driver mbadde driver emirimu gyange okusinga nga ntambula nnyo nali nvuga trailer nga nkolera Kenya gye nasanga obumyu nga babukola nga business nga project abantu bagijjamu ssente ate nga Bannakenya bamanyi okulya ennyama ya kamyu. Natwala obudde nengenda ne bansomesa lwaki Abannakenya beetanira nnyo ennyama ya kamyu. Ekisooka white meat ennyama ya kamyu erimu erina omugaso mungi mu mubiri gw'omuntu. Ekyokubiri akamyu tebakajjanjaba tebakateekamu eddagala ng'ebirundibwa bino ebirala byetulaba nti ennaku zino bagamba nti ente bazisibye bataddewo karantini y'ebisolo simanyi birimu obulwadde naye akamyu kyekintu ky'olunda nga tokitaddemu ddagala lyonna naye ng'okozesa eddagala lyaffe eriri organic ng'ekigagi omululuuza sere n'olya ennyama y'akamyu white meat nga teyina bulwadde bwonna bwegenda ku affectinga ku mubiri. Akamyu ekyansikiriza nnyo okusinga nti akamyu kaliko emigaso mingi lwakuba bwe tuwulira obumyu tulowooza ku nnyama yokka. Akamyu kavaako obusa bukola manure omulungi ate nga taleeta bulabe ku ttaka lyaffe. Akamyu kavaako omusulo pesticide gufuuyira ebirime byonna oba bitooke oba nnyaanya oba butunda oba mwanyi oba tobako kyonna ky'olimye omusulo gw'akamyu gufuuyira bulungi nnyo ate teguleeta bulabe ku bulamu bwaffe. Tuula funa peeni wandiika oyige bino ebikwata ku kamyu. Ekyansikirizo kireeta mu Uganda kubanga nakizuula nti Kenya we wali akatale k'obumyu be bakategeera naye nenkizuula nti ne mu Uganda basobola okubutegeera singa tuba tubasomesezza kubanga Bannayuganda tubamanyi bakozi bafaayo nnyo beetaaga kola ki okuyiga. Ne ngamba Kenya sirina we nsobola kufuna ttaka wa kubulundira. Yes wadde nti obumyu tebwetaaga kifo kinene nnyo tebwetaaga kifo kigazi nnyo nga bwe tuwulira nti wetaaga eka ndi acres ez'ettaka okutandika okukola faamu. Akamyu osobola okukola faamu awo wennyini n'otandikaawo w'osula n'otandika okulundirawo singa oba otutuukiridde aba TYJ Rabbit Farm ne tukuyigiriza ne tukulaga enzimba enungi eya cages obumyu nga bwe tubulunda. Bwe nakizuula nti omusulo ogwo gugenda kutuyamba mu Uganda okufuuyira ebirime byaffe ate n'ennyama y'akamyu egenda kutuyamba mu Uganda kwe kuleeta obumyu breed eno gye tulina wano gye mugenda okulaba nagijja Kenya wano mu Uganda ebadde teriimu twagijja Kenya ab'e Kenya nabo bagijja bweru. Breed eno ennungi gye twogerako ekola market si buli kamyu konna nti kaliko ennyama esobola okukola ssente nedda eno breed ya njawulo twagijja Kenya ne Kenya bagijja bweru okuba nga tugituusaako wano tuyigiriza Abannayuganda tubaguze breed yaffe nabo basobole okulunda tusobole okusupplyinga hotels zaffe zonna eziri mu Uganda. Mu Uganda tulina hotels nyingi tulina abantu bangi abavudde mu bitundu eby'enjawulo. Oyinza okubeera eyo Muganda oba Omunankole oba Omunalwanda n'ogamba nze sisobola kulya kamyu oba gwe tokamanyi neerundira bali abagenda okukalya kubanga hotels zonna ze tulina mu Uganda bo ennyama ya kamyu bagitegeera. Gwe woligitegeerera nti ya mugaso nga at least okola ssente ku bantu abali mu mahoteri abeetanira okulya mu hoteri eziri mu Uganda. Akamyu kyekintu ekirundibwa nga tekikutadde ku bunkenke. Akamyu kyekintu ekirundibwa nga tekigenda kweraliikiriza mu kulya kubanga akamyu kalya omuddo gwonna gw'olaba mu nsiko kasobola okugulya. Muddo mutono nnyo gwe tusosolamu naye omuddo gwonna oguli mu nsiko naye obuzibu buli wano wokka nti omuddo ogwo guteeseteese otya tomala galeeta muddo oguli mu nsiko gwonna nga guliko n'obuuka n'okawa. Omuddo ogwo bwe tugujja mu nnimiro oba mu nsiko gwonna bwe tugujje tuguteekateeka bulungi nnyo ne tugunnyika mu mazzi agalimu omunnyo. Tutabula amazzi agalimu omunnyo ne tugunnyika ne tusobola okuba nga
tutta obuwuka buli bwonna. Kati awo ojja kulunda obumyu bwo busobole okukula nga tebukutawaanyiza nga tebulwadde. Obumyu ennaku zino oyinza okuŋŋamba nti omuddo ffe abali mu kibuga tugenda kukola faamu, omuddo tugenda gujjawa. Yes, tulina emmere gye tukola ey'obumyu. Emmere eyo bagiyita pellets, bazikola pellets, bazinyiga ne bazikola pellets. Tebulya kyakyo ng'enkoko. Naye pellets zino okuzirabako wano nti pellets zino akamyu kaffe kaliira wano. Pellets zino tuzigula buguzi mu abo abakola emmere y'ebisolo. Pellets zino buli kilo saawa ya leero etuuse ku 2,000 kilo emu. Naye kilo emu bw'eba eri ku 2,000 akamyu kalya kilo emu ewiiki nnamba. Ndowooza ompulidde bulungi. Akamyu kalina kulya kilo emu ewiiki nnamba tusobole okukafunako ssente nga tekatulidde nnyo ng'ebirundiwo ebirala. Abantu bwe bagambye nti enkoko tuzikooye zirya nnyo, embizi zirya nnyo, naye akamyu kalya kitono. Ojja kulaba wano nti konteyina eno egenda mu, twagipima ne tugikola ng'egenda mu 100 grams. 100 grams akamyu ze kalya 24 hours. Nti emmere eno bwe tugiteekamu ku makya ssaawa 2 until enkya ssaawa 2 lwe tujja okwongeramu emmiro endala. Kitegeeza 24 hours kalidde 100 grams, which means nti in a week bwe kalya 100 grams kagenda kubanga kalidde kilo mu wiiki nnamba. Kati akamyu kaffe ne kavaayo nga bw'onoolaba wano. Bwe twogera ku bumyu tetutegeeza nti buli kamyu konna. Obumyu bwaffe wano obwa loko oba bwe muyita Obuganda oba bwe muyita Obunankole tebulina market kubanga tekuli nnyama. Twagala akamyu k'osobola okujjayo ng'ekisambi oba naawe okugulu okulaba nti akamyu kano bw'okasala ssaawa ya leero kano akamyu kazitowa kilo 4.5. Naye bwe tumala okukabaaga ne tujjako eddiba lino n'omutwe guno nga bw'ogulaba, akamyu kaffe kasigaza kilo 3 ez'ennyama. Ebyenda, omutwe, eddiba n'ebyo ebigere almost bitwala kilo nnamba n'ekitundu. Kakati bwe tuba twogera ku bumyu gwe wenna ayagala okulunda obumyu, tukkirira Batiwajje Rabbit Farm e Makindye ojje tukuguze breed ey'obumyu ekola ssente, tukuguze breed entuufu. So si nti buli kamyu konna loko nti agenda kuvaako ssente. Tuyina ebika bingi. Eyo gye mbadde nkutte yenkulaze eyo breed eyo bagiyita New Zealand Grey. Kati eno ne tufuna New Zealand White. Eri ebadde New Zealand Grey, kati eno tuyina New Zealand White. Nti breed zonna tuzirina, tuyinawo California, tuyinawo Angola, tuyina ne New Zealand. Wano Batiwajje tubeera ne breed 3 zokka. Tetugattika oba kuteekamu ebika ebirala byonna nti bw'okwata New Zealand Grey ensajja nezaala mu New Zealand White esobola okukugirayo kala eya brown. Naye ojja kugenda ku muntu omulala tabimanya akugambe nti oyo kinkira asimanyi biki. Nedda, New Zealand Grey ne New Zealand White zisobola okuzaala New Zealand naye nga ekyusiza kala. Kala si kye kya-identifyinga breed y'akamyu. Kubanga ojja kulaba grey eno gye nkulaze osange n'akamyu akaloko nga ka grey olowooze nti ki. Togendera ku kya kala, tugendera ku bunene ne weight gy'olaba nti akamyu kaffe. Kubanga kana akamyu ka myezi 6 gyokka. Ku myezi 6 kakoze kilo 4.5. Ne bw'oba olunze bubi nga tolabiridde bulungi nga ffe bwe tulabirira, naye at least kabeera mu kilo 3.5. Naye akamyu konna akali mu kilo 1.5 kilo 2 nga kali ku myezi 6, eyo breed gye wafuna eyo loko. Bumyu mwaffe obwa wano tebukola ssente, eri ennyama gye tugitunda eyo eba tekola ki, teyitawo. Obumyu bwangu nnyo okulunda kubanga tetujjanjaba nga bwe tujjanjaba ebirundiwo ebirala. Ekisinza okulemesa abantu okulunda ly'eddagala n'okujjanjaba. Naye akamyu kasita okuuma obuyonjo. Nti omumyu bwaffe keegi zino z'olaba zimaze wano emyaka egisukka mu 15. Naye oliraba ebbaati nti osobola oddikwatako, osobola okukuwa emmere n'ogiriira wano tewali kiwunya. Ekitegeeza tukirininga buli lunaku. Akamyu kennyini keetaaga buyonjo. Ekireetera akamyu okulwala gw'otandika okukajjanjaba bukyafu. Buli lw'okuuma akamyu mu bukyafu kajja kulwala. Naye bw'okakuumira mu buyonjo
n'otukirira abakugu mu kuzimba cages ne tujja ne tukuzimbira cages zino nti akamyu kaffe kasula wano omusulo bwe kagufuka guyitamu obusa buyitamu omusulo ne tugukwatira wano so tekagenda kufuna bulwadde bwonna n'emmere gy'okawadde bwe kagirira wayonjo. Akamyu kanywa amazzi. Bangi mubaddeyo nga temumanyi nti obumyu bunywa amazzi kubanga mwamanyira buli obumyu obwatambulanga ne bwerisa mu nsiko ne bunoonya amazzi oba bufunye oba tebufunye ne buno ngeri gye tubuwa ennimere enkalu bwetaaga amazzi. Akamyu kanywera wano amazzi. Bwe tuba tuzimba cages zino tugenderera nnyo tuve ku bantu abatamanyi cage naye nga bakopperera ate nga bo baagala ssente. Omuwa ssente nolaba nti akukoledde quotation ya ssente entono naye ng'obumyu bwo tebujja kukula bujja kukutawaanya. Bangi bubalemye naye ng'ekibalemesezza kye kino kye tuliko olwaleero nti bw'ozimba cages akamyu nga tekawadde mazzi gamala obumyu buteekwa kufa obumyu buteekwa kubanga bulwa. Akamyu tekanywa mazzi nga kakutamye. Oyo yenna akuzimbira cage amazzi n'agateeka wano wansi ago gajja kubanga gayiika buyiisi kajja kuba tekaganywa. Akamyu kalinga nkoko. Enkoko njogera ku yaffe eya loko eŋŋanda oba endugwala kyonna kye tunagiyita. Enkoko ya loko bw'ogiteera amazzi mu bbaafu oba ku sowaani negasanga wansi neekutama bweti neganywa egolola ensingo bweti eyimuka amazzi gasobole okukkirira kubanga teyina kapasite kumira ng'ente oba embuzi. Enkoko tesobola kumira. Kyekimu n'akamyu nti akamyu bw'okateera amazzi wano wansi oba n'ogateeka wano buno butyubu bwe muteeka wano tesobola kumira. Ekombako bukumbi nga gasinga gayiika naye amazzi tugateeka wano waggulu neewanika ensingo bweti olukoonako ku kanipo wano amazzi gaba gavaayo ne gagenda munda mu lubuto eba enywa bulungi. Kino kituyamba ki? Twakugambye nti akamyu tukafunako omusulo. Omusulo guno tugwetaaga. Omusulo guno gukola nga teguliimu gwe nga togutabudde mu mazzi kubanga olwedde bwe tuba tugutabula nga tugenda kufuuyira okusinziira ki kye tufuuyira. Bwe tuba tufuuyira ennyaanya tuyina entabula ndala. Bwe tuba tufuuyira ebitooke ekipimo kye tutabulamu nakyo kirala. Bwe tuba tufuuyira mmwanyi oba emicunguwa buli kye tufuuyira okusinziira obugumu bwakyo tukyusa mu ntabula. Kati bwe tuba tufuuyira ennyaanya emirundi egisinga tutabula 1 to 1 lita y'amazzi emu lita y'omusulo emu. Tuteebereza nti omusulo gwo batiwa jeffe twakuzimbira cages omusulo gwo guvuddeyo nga teguli mu mazzi. Naye oli bwazimba obubi n'amazzi ne gabeera nga gayiika mu musulo n'ajjayo omusulo nga gulimu amazzi ate ne tukugamba nti tabula 1 to 1 kitegeeza amazzi gajja kuba gayiseewo obungi kyotabudde si kituufu. Ojja kufuuyira ennyaanya ebiwuka bireme okufa oba guleme okukola olowooze nti omusulo tegukola naye nga gwe kyokozesezza kye kikyamu. Kyetuva tukuyita Yiga Rabbit Farm tusangibwa Makindi. Jangu ffe abakugu mu bumyu tukuyigirize omusulo ogenda gukozesa otya, ennyama ogenda gitunda wa, tukufunire market y'okutunda ennyama y'akamyu. Si nti buli wamu akamyu bakategeera, si nti buli hoteeri nti gojja kulunda bulunzi ogende mu hoteeri bagambe nina ennyama y'akamyu bagitwale nedda. Tuyita mu mitendera mingi, embaaga gye tugibaagamu, entambuza gye tugitambuzaamu okudelivaringa ennyama eyo, ebyo byonna bingi nnyo. Akamyu kano amazzi ge tugawa gateekwa okuba nga mayonjo, si buli kika ky'amazzi. Bwe tuba tukozesa amazzi gano aga national water, amazzi aga national water ago emirundi egisinga bagateekamu eddagala chlorine, balina gye bateekamu okugakuuma. Akamyu bw'ogasena ku taapu n'ogakawa direct kazimba olubuto katandika okulwala. Naye amazzi gano bw'oba okozesa ga taapu nga tulina amazzi ga borehole oba tulina amazzi gano ag'ensulo, tukuwa amagezi nti amazzi ago gasene nga bukyali, funa ebidomola oba tanka ogajje mu taapu ya national water ogateeka awantu gakuulinge okumala wiiki namba olyoke ogateereyo obumyu. Kitegeeza nti chlorine oli aba amaze okugwamu amaanyi kubanga amazzi ga tanka gano bw'ogasumulula nga bw'akasumulula taapu ejja ne pressure nga ogawulira gookya ng'ogalabako n'ekyovu. Naye bw'ogasena n'ogateeka mu bidomola gakkakkana, chlorine eyo n'amala okufuumuuka n'avaamu n'olyoka ogawa obumyu, tebujja kufuna buzibu. Yiga Rabbit Farm Makindi, abakugu mu kulunda obumyu. Obumyu lwaki omuntu nandikuwadde amagezi okulunda obumyu? Nti akamyu nga bwe twagambye emmere eno tugiteekayo mulundi gumu. Kitegeeza ne bw'oba olina omulimu gw'omulala gw'okola, tukeze oli muntu wa mu office, kegiyo wagiteekaawo ewaka, tekikwetaagisa kuresigninga ku mulimu gwo gw'obadde okola
oba omwana asoma kati enaku zino tulina abaana badde mwana wa secondary asobola okulunda obumyu buno ng'ate yeeweerera school fees ate nga bw'agenda ku ssomero nekitamwetaagisa kuteekako omukozi nti akeera ku makya bw'aba agenda ku ssomero ng'alina okutuukayo ssaawa 2 akeera ku makya ssaawa 12 n'akiliininga obumyu bwe busula n'ateekayo emmere yaabwo ku ssaawa 12 ezo n'amekinga sure nti amazzi mu tanka gakyalimu n'adduka n'agenda ku ssomero paka enkya ku makya lwajja okudda tekiringa bino ebirala ebirundibwa nti olina okukuma esigiri oteekeyo obubugumya ezuukuka ku 6 gw'ekiro ogenda okebera oba nti omuliro guzikidde akamyu teketaaga light teketaaga kono munzikiza kalya teketaaga ttaala teketaaga masanyalazi masanyalazi oba light eyamba gwe okulaba neko kasita okazimbira bulungi nga kasobola okuwumula bwe kati gwe jangu oteekeyo emmere kiliininga making sure nti amazzi mwegali galawo genda ku mirimu gyo ojja kujja okyekingeyo akawungezi sinti ne bw'obanga omukyala yenna okyakola bakyakukozesa teekawo kafaamuko k'obumyu awe waka ojja kusigala ng'okola ku mulimu gwo until bw'olisalawo n'ogamba kati kanezayininge nconcentratinge ku faamu yange naye obumyu osobola obbulunda tebusobola kujja ku mulimu kubanga waliwo abantu abalunda oba nkoko oba biki n'agamba ne bamubikira nagasobola kuziika kubanga enkoko sina wazirekera naye obumyu osobola okugenda oba Masaka oba wa n'oziika n'omalayo ennaku 2 oba 3 nga emmere gye wateekamu nga gye bulyako nga n'amazzi mwegali mu ttanka so tebufuuka kkomera kyova olaba nti mbawa amagezi okulunda akamyu ekirala nti akamyu kaffe kano okutuuka okukalya kakulira ku myezi 6 day 1 nga lunaku lwe kazaaliddwa okutuuka okutwala mu maketi okulya ennyama yaako ng'etuuse bulungi myezi 6 akamyu kazaala ndowooza mwakabbulamu n'eŋŋombo mulina n'olugero olugamba nti ozaalanga bumyu naye akamyu kazaala obwana obutakka wansi w'omukaaga 8 7 bwe kaba kazadde nnyo obutono obanga wabaddewo gye tuyita accident kazaala 5 kati akamyu bwe kaba kasobola okuwa obwana 5 akamyu kamala n'olubuto omwezi gumu kitegeeza kayonseza omwezi gumu ne wiiki 2 kitegeeza buli myezi 2 ne wiiki 2 akamyu kaba kazaala mu mwaka kazaalamu emirundi 5 kakati bwe kaba kasobola buli myezi 2 okuwa obwana 5 mu mwaka kiba kitegeeza kakuwadde emirundi 5 kakuwadde obwana bumeka kakati n'obwana buno bwe kazadde ku myezi 6 n'obwana butandika okuzaala nti obumyu bw'oba ofuna breed y'obumyu oba gye twandiyise ensigo seed tosobola kwetaaga kutwala bumyu bungi nti ne bw'oba otandise n'obumyu 3 omukazi 2 n'ensajja emu omwaka gugenda okuyitawo ng'owezezza obumyu 2 so jangu tukuguze ensigo y'akamyu ogenda otandika okukola ki okulunda ojje tukufunire market tugirina naye ng'olunze olundidde ku mutindo ng'olunze breed eno gye tukulaze ate obulabiridde bulungi akamyuko ne kaweza kilo 4 n'ekitundu live weight nga tetunaba kabaaga kalina okuba mu kilo 4 n'ekitundu bwe tumala okukabaaga ne kasigaza kilo 3 ez'ennyama net akatale tekajja kukubula tukukubiriza tokoppa bukopi kubanga wawulidde naawe n'ogenda weetaagamu amagezi gaffe okusingako wano jangu otwebuzeeko nga tonaba kutandika bangi mukoze ensobi mutwebuzaako nga mumaze okutandika ne tuba nga tetukyalina solution ng'ebintu byonna wabyonoona keegi wazizimba bubi obumyu wasifuna breed embi kakati okugamba nti sente zo zewateekamu nti ezo nfu keegi tuzimenye tuzimbe entuufu nti oba breed eno buno bulye obugyewo ogule breed entuufu olusinga sente tezikyaliwo kyetuva tukuwa amagezi jangu otutuukirire batiwa Rabbit Farm nga tonatandika tukuwa amagezi ng'otandika butandisi ojja kubeera ku katale kaffe nga tusobola okutundira obumyu bw'olunze tugeze omuntu mukadde yalizayininga ku mirimu alunze obumyu tagenda kunoonya market anaatandika atya okunoonya market y'obumyu oyo yenna akulundisiza obumyu making sure nti yakufunira akatale wogenda obutunda bangi usanga omukyala n'agamba nalizayininga ku mulimu n'engula obumyu ne banguza obumyu wano naye noonya akatale omukadde oyo tasobola genda kwenoonyeza akatale talina hoteri zajja kutuukirira okutunda ennyama tamanyi na bwe bakabaaga ye yalunda bulunzi naye yamuguza obumyu yamuddukako takyamulaba kyetuva tugamba jangu mutiwaije Rabbit Farm tetulina gye tulaga weetuli tujja kutambula naawe tujja kubanga tukuwa amagezi paka tukuguleko obumyu bwo
tubutwale mu hoteli gye bagenda okulya ennyama kubanga gw'omukadde tosobola kunoonya katale ka nyama ya bumyu. Right now tetunafuna butcher eziri nti buli wamu mu Uganda tojja kutambulawo kilomita 2 nga bw'osanga nti ente embizi zina butcher buli wamu. Ekyo tukisuubira mu maaso tujja kiteekawo kubanga nti project y'obumyu etandise butandisi Abannayuganda badde tababumanyi kati tetusobola kuteekawo butcher nga n'obumyu tetubuyina kubanga tujja kubeera n'obumyu butono tuteekewo butcher ate emala emyezi 2 ng'egaddewo ng'ennyama tetunagifuna. Naye bwe tunamala okuweza obumyu ne tukakasa nti abalunzi baweze tulina outgrowers bangi obumyu buwera ne butcher tujja ziteekawo kubanga Abannayuganda market abasinga bategeera mudaala naye omudaala si gwe gutegeeza akatale. Akatale kitegeeza omuntu gw'okkiriziganya naye gw'ogenda okusupplyinga ebintu byo by'olimye kubanga teri ajja kulima eka 10 z'akasooli ate azitwale ku mudaala oba akumesigiri atandike kumweyokera nedda akolagana nani agenda okutwala ebintu ebyo ye abisupplyinge mu bungi. Kakati kye kimu n'ennyama ya kamyu tojja kulaba mudaala gwa nnyama ya kamyu tojja kulaba butcher tojja kulaba bwe bagyokya naye ffe bw'okolagana naffe battiwa ye ffe tumanyi wawe tutwala ennyama eyo mu bungi. Ennyama ya kamyu bakabaga batya bagitwala batya tugitambuza tutya okugituusa we bagenda okugirya. Tiwajja Rabbit Farm tusangibwa wano Makindi Asaba Charlse omukugu mu kulunda obumyu. Tukuyigiriza enkozesa y'omusulo gw'obumyu. Bantu bangi muwulidde nti omusulo gw'obumyu gukola gwe n'oyo kwata bukwasi bidomola by'omusulo gw'obumyu n'ogenda n'oyiwa ku bitooke n'ogenda n'oyiwa ku nyaanya tebijja kukola ne jangu tukulage omusulo ogwo tulina ebirala bye tutabulamu si bya bbeeyi nnyo tutabulamu omuddo gwe bayita olwoko tutabulamu kamulali tutabulamu evvu n'ebintu ebirala nekyetaagisa ng'omaze otutuukirira ne tukulaga ebipimo nti liteemu oteekamu kamulali yenkanawa liteemu oteekamu evvu lyenkanawa. So tuukirira Abatiwajja Rabbit Farm Makindi tugenda kuyigiriza ebikwata kamyu bikyaliyo bingi nnyo.